Zabbuli eya 47 ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli y'abatabani ba Koola. Katonda ow'obuyinza. Mukube mu ngalo mu abantu mwenna, mwogerere waggulu eri Katonda n'eddoboozi ery'essanyu. Kubanga Mukama ali waggulu ennyo wa ntiisa, ye kabaka omukulu afuga ensi zonna. Yajeemulula abantu wansi waffe n'amawanga wansi w'ebigere byaffe. Yatulondera ensi ey'obusika bwaffe, essanyu lya Yakobo gw'ayagala. Seela. Katonda alinnye n'okwogerera waggulu. Mukama alinnye n'eddoboozi ery'akagombe. Muyimbe okutendereza Katonda. Muyimbe okumutendereza. Muyimbe okutendereza kabaka waffe. Muyimbe okumutendereza. Kubanga Katonda ye kabaka w'ensi zonna. Muyimbe okumutendereza ne Zabbuli. Katonda afuga amawanga. Katonda atuula ku ntebe y'entukuvu. Abalangira ab'amawanga bakuŋŋaanye okubeera abantu ba Katonda wa Ibulayimu. Kubanga engabo ez'omu nsi za Katonda era agulumizibwa nnyo.